إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده حمدا لا يحد ونشكره شكرا لا يعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها حتى أتانا اليقين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إلى الأبيض والأحمر والأسود اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين atenderezebwa matenda amajjuvu wakitiibwa Allah akyatukuumye nga tuli balamu atuwadde ekyengere ekyebbeeyi ekyengere ekyomuwendo ekyobulamu tumwebaza wakitiibwa Allah ffe baani bakyaleseewo ku mwaliiro ogw'ensi eno ng'enkuyege zikyatukubira enduulu bangi betusinga bangi abatusinga nga bonna Allah subhanahu wa ta'ala obulamu amaze okuba nti abo bajjamu tumwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ffe okutuwa chance nabanga akyatuleseewo mu bulamu buno obw'ensi tumwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala netwongera okumusaba obulamu bwatuwadde wakitiibwa Allah atuwa obusobozi obubukoleramu ebyo byayagala wakitiibwa Allah era byasiima tusobole okumutuukako nga tuvudde mu bulamu buno obw'ensi nga ddala yali musiimu ku byonna bye twasobola okuba nti tukola mu dduniya muno ate nga naffe tuli basiimu okuba nti tudda gyali baganda banga abakkiriza twongera okumusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe eri obwekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo eyakola kyonna ekisoboka okukakasa nti eddiini yaffe ey'obusiraamu esaasaana baganda bange abandaba Ayubu Yusufu Mukalakasa yali emabega ga kamera za Salamu TV oba oliawo nga nzize twongere okubaako byetwejjukanya ku ddiini yaffe ey'ekitiibwa eddiini ey'obusiraamu ng'olwaleero kyenjagala twejjukanyeeko gy'emitima Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa kubanga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba inna fil jasadi mudgha mu mibiri gyaffe mulimu ekinyamanyama idha salahat ekinyama ekyo bwe kiba kirongoose salaha al jasadu kullu emubiri gwonna gulongooka wa idha fasadat ekinyama ekyo bwe kiba kyonoonese fasada al-jasadu kullu omubiri gonna gulongooka yatugamba nga si kirala wa ala wa hiya al-qalb natugamba si kirala okujjako omutima tuzze olwaleero twongera okubaganya ebirowoozo n'okulaba butya bwe twandikoze kaweefube butya bwe twandikoze okukakasa nti emitima gyaffe gyo nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yayogerako gisoboka oba tusobola okuba nti tugitereeza tusobole okutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah ng'emmeeme zaffe ddala mu butuufu zeeze zisaanidde okuba nti zirabika mu maaso ge Abi Hurayra yatugamba radiyallahu anhu natugamba nti alqalbu milk a'dha emitima ye kabaka w'ebiyungo byonna wal a'dha'u junuduhu nga n'ebiyungo byonna ebisigadde gye lya mutima Abi Hurayra yatugamba nti omutima gwonna oba emitima gyonna Allah subhanahu wa ta'ala gyatuwadde kabaka wabiyungo bisigalidde ng'ebiyungo ebisigalidde junuduhu
jerya mutima kitegeeza kabaka gwe mutima gwe gulagira ebiyungo byonna bisigalidde ekyokukola. Kabaka bwalongooka nejje ligenda kulongooka, kabaka bw'aba omufu nejje liba ligenda kubeera lifu. Kati Abi Hurayra kyava atugambye ti alqalbu milkul a'dha, ejje emitima oba omutima kabaka wa biyungo, wal a'dha'u junuduhu, ebiyungo ebisigalidde ye je lya mutima. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'atugamba inna allaha la yanzuru ila ajisamina ila ila ajisamikum, Allah subhanahu wa ta'ala tatunulira mibiri jammwe, wala ila suwarikum, era wakitiibwa Allah tatunulira bifaananyi byammwe ndabika zammwe, walakin yanzuru ila qulubikum, naye wakitiibwa Allah atunulira mitima jammwe. Omutima kiki kye guli, value yago kiki kye gukola, kiki kye gulowooza, enneeyisa yago. Kati Allah tatunulira mibiri gyaffe butya oli munene oli muwanvu oli mumpi, era tatunulira ashkarina, tatunulira figa zaffe bifaananyi byaffe, tatunulira wala yanzuru walakin yanzuru ila qulubikum, naye kyasinga okutunulira atunulira mitima gyaffe dutya. Wa ashara bi asabi'i, Nabbi Muhammad sallama n'alaza n'engalo ye ila sadirihi, eri ekifuba kye n'asonga wano, Allah wano watunulira. Era Nabbi sallama tiyavaawo n'atugamba nti attaqwa hauna, Nabbi yasonga wano n'agamba okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli mu bifuba byaffe, bimaana kalbu, okutya Allah kuli mu mitima gyaffe. Kati ikhwatu fillah, baganda bange abalungi, tutye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga ffenna tugezaako okukola kaweefube wokakasa tutereeza emitima gyaffe, kubanga omutima wakitiibwa Allah gwatunuulira. Omutima bwe gutereera omubiri gwonna gutereera, omutima bwe gufa omubiri gwonna gufa. Omutima ye kabaka w'ebiyungo ebisigalidde. Kabaka waduumira ebirungi kiba kitegeeza n'ebisigalidde bigenda kukola birungi. Kabaka waduumira ebifu n'ebisigalidde biba bigenda kubeera bifu. Era fal qalbu hiya asas, omutima y'ensibuko ya byonna bye tukola. Fa idha istaqamat ala taqwa, omutima bwe gulongookera ku kutya Allah, istaqamat asairil jawarih, ebiyungo byaffe byonna ebisigalidde biba bigenda kulongooka. Naye omutima bwe gugaana okulongooka, kubanga omutima y'ensibuko ya byonna bye tukola mu bulamu buno obwensi. Kati kitegeeza omutima bwe gulongooka, ebisigalidde byonna biba bigenda kulongooka, ebiyungo byonna biba bigenda kulongooka. Naye omutima bwe gugaana, ebisigalidde byonna ebiyungo byaffe biba bigenda kukola ebintu ebitasaanidde era ebintu ebitali birungi. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba inna lillahi al-aniya, inna lillahi aniyatun, Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebyombo bye min ahli al-ard, muno munsi mu bantu b'ensi eno, wa aniyati rabbikum, n'ebyombo by'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala qulubu ibadihi salihin, gy'emitima gy'abaddu be abalongoofu. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebyombo bye ku nsi kuno, n'atugamba naye ebyombo bye wa aniyatu rabbikum, n'ebyombo by'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala qulubu ibadihi salihin, gy'emitima gy'abaddu be abo abalongoofu. Wa ahabbuha ilayhi, era mu byombo ebyo n'emitima egyo gy'abaddu be abalongoofu gy'asinga okwagala, aliyanuha, gy'emitima emikakamu emigonvo. Kikakata kunze naawe okukakasa nti emitima gyaffe tugitereeza. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutwagala. Kaweefube w'okugulongoosa ogwange n'ogugo
atuli mu nsingo tusobole okutuuka mu maaso g'omulezi waffe Allah nga yeffe abasaanidde okuba nti tutuukawo. Tukole kaweefube okukakasa nti tulongoosa emitima gyaffe gibeere emirungi. Tulina eŋŋombe ezigamba nze omutima ogwange gwafa, omutima ogwange gwakaluba, omutima ogwange tegugambibwako, ogwange gulinga jjinja. Naye egyo gyonna emitima gye twogerako aliyanha omutima omulongoofu, omutima omukkakkamu omugonvu gwe gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okwagala. Era Yahya bin Maadhi yatugamba alqulubu kalqudur, emitima giringa katukiyita amasepiki, omutima gulinga sepiki fi sudur mu bifuba byaffe, omutima gonna gulinga sepiki mu bifuba byaffe. Taghri bima fiha, kyosaamu kyegufumba, kyonna kyossa mu mutima gwo kyegutwala, kyoguziyiza era kyotassaamu era tekigutwala. Kati kaweefube biki byosembereza omutima gwo, biki omutima gwo byegwagala, biki byogusembereza, biki byofuba okugulaga omutima gwo. Bannaye okulongoosa omutima ekyo kiri wakati wange namule, ekyo kikyo omutima gwo okugulongoosa gukomewo gubeere omulambulukufu gubeere omulungi, ekyo kikyo. Okola kaweefube okugulwanako gubeere omulungi, kaweefube wo. Kalkudur, emitima giringa masepiki, sepiki ogiteekamu lumonde emufumba, oteekamu enanasi, buli kyoteekamu, oteekamu akawunge kagoya, bw'oteekamu amazzi gafumba, buli kyonna kyossaamu. Kati kiki gwe kyoyagala ekirungi okussa mu mutima gwo? Oyo kaweefube n'asigala nga wo okukakasa nti omutima gwo gubeera mulungi. Baganda bange abakkiriza, omutima omulongoofu sittatu alamaati, guyina obubonero 6. Kolabira nti omutima ogwange mashallah Allah subhanahu wa ta'ala nsobozesezza ngukozeeko kaweefube. ومن علامات مبومو كوبونيرو obulaga ومن علامات صحة القلوب مبومو كوبونيرو obutu yambo kutereza emitima gyaffe akabonero akasookera ddala dhikrillah kwe kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala almuwadhabati ala dhikrihi n'okwenwereza ennyo okukuba nti tumwogerako okuyitiriza ennyo ennimi zaffe okuyitako ebigambo ebitendereza Allah n'okwenywereza kukumwogerako entakira wa iktharu min dhalik n'okuyitiriza ekyokuba nti twogera ku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiri mu kabonero akatereeza emitima gyaffe era kiri mu kabonero akalaga nti omutima gwo mulungi. Weekoonye n'ogamba subhanallah, olaba ekintu ekitali kirungi n'ogamba la ilaha illallah, olulimi lwo eva ne luba nga luyitako dhikir, lwogera ku Allah, lusuuta Allah, lutendereza Allah, n'okiyitiriza n'okijjukiranga ate n'okyenywerezaako. Kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatugamba n'abo aboogera yadhkuruna Allah, aboogera ku Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'uda, nga bayimiridde ekiro ne bazukuka ekiro ne batuula buli enkuŋŋaana zaabwe zonna nga boogera ku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati tuteekeddwa okuyitiriza bwe tuba twagala okulongoosa emitima gyaffe, tuteekeddwa okuyitiriza okwogera ku wakitiibwa Allah, okumusuuta, okumwogerako, okwenywereza kwekyo okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Era n'atugamba wadhakirina Allaha kathira wadhakirat, n'abo abasajja aboogera ennyo abatendereza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abakyala. Tiyavaawo Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba idha marartum bi riyadil janna farta'u. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba bwe muba muyise bi riyadil janna ku nnimiro ez'omujjana farta'u, mutuuleewo akaseera.
mubere wakaseera qira basahaba byayogereramu ebigambo ebyo kibava bamugamba wa ma riyadul janna ya rasulallah ennimiro z'omujjana z'oyogeddeko zezitya tetuzitegedde n'abagamba hiraku dhikr ebifo ebirimu okwogera ku Allah ebifo ebirimu okusuuta ku Allah ebifo ebirimu okujjukira ku Allah ekyo ekifo oba okituuseemu tomala gakiyitako buyisi wabula waayo akaseera otuulewoko owulire bakujjukize mojjukanye oyogere ku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kiyatutegeeza nti ay majalisu dhikr ebifo ebirimu okujjukira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abandaba n'abampuliriza amazima amatuufu gali bwe gati mu bimu ku bintu ebituyamba okutereeza emmeeme zaffe n'emitima gyaffe dhikirillah kwe kwogera ku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuyitiriza ennyo okwogera ku wakitiibwa Allah n'okwenywereza ku kwogera ku wakitiibwa Allah ekyo tukirabye na butya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakitugamba. Ekyokubiri mu kabonero ak'okubiri shuhu sahibuhu bil waqt shuh sahibuhu bil waqt omutima omulungi oguteredde gukola nyinigwo alulunkana nnyo okulaba nti time tajonoona nyini yakakasa nti time tajidibuda ay yadhhabu bighairi faida ebiseera okubimala nga talina kya mugaso kyakoleddemu. Ikhwat fillah baganda bange Allah kyatuwadde chansi y'obulamu wallahi time ntono laqad ja'ala Allahu al-insanu waqtan muhaddada fenna tukimanye nti Allah period gyatuwadde ntono wa umuran ma'dudan nga n'emyaka gye tumala mu bulamu bw'ensi eno mibale bubazi kati time omutima omulungi guvaluinga time obudde bwo kaifa yufrahu biwaqtik obudde bwo obumala otya yakuduha ila aljanna am ila an-nar obukuvuga bukutwala mu jjanna oba bukuvuga bukuza eri mu muliro obudde bwo obumala otya how do you spend your time obudde bwo obumala otya baganda bange kyobulaba time okumanya kikulu nabbi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Asr yatugamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نبي صلى الله سبحانه وتعالى يتغامبا نتي والعصر علينا generations علينا mirembe علينا obudde علينا period jiwaka mala mu bulamu bw'ensi eyo time Allah jibala natugamba innal insana lafi khusr oyinza okukomekereza ngeyo time Allah jakuwadde kusaze nga toyina kyofunyeemu ng'ogenda kwejjusa kati omutima omulungi omutima omulongoofu shuhu sahibuhu bil waqt gululunkanira nnyo obudde tegwonoona budde ddayo tunuulire mu time table yo ddayo tunuulireko ku time table yo tunuulire obudde bwo butya w'obutambuza okuva ewakedde ku makya paka kati biki byewakoleddewo nga bigenda kugasa ng'ovudde mu bulamu bw'ensi. Buli olunaku olukya lukuula ne lugamba ya ibn Adam owange gwe omwana Adam ya ibn Adam owange gwe omwana Adam kola emirimu emirungi kola emirimu emirungi ngenda kuwaako obujulizi yawmal kiyama inni la a'udu hatta yawma al-qiyama byonna byokoze sigenda kudda paka yawma al-qiyama okuddamu okundabako mu face yo nga nkuwaako bujulizi ku bye wasobola okukola. Emitima emirongoofu girulunkana tegyagala kumala budde mu bintu bitaliimu mugaso naye tukeera ku makya tubeera mu lwali tubeera mu bettingi tuli mu mipiira tuli mu bintu ebitatugasa wallahi time eyo yonna gye tumala tugenda kujejjusa. Nabbi sallallahu kyava tugamba ightanimu khamsan kabla khams bitaano mukozesa ebintu bitaano ng'ebitaano tebinnaba kujja
hayatuka qabla mautik. Allah akuwadde oli mulamu naye kozesa nnyo obulamu bwo nga tonnaba kufa, kuba buli wobeera omulamu kkiriza okufa kujja. Faraghaka qabla shughlik. Olwaleero oyina time, ne buli obudde obugenda okujja nga time tokyagirina ng'oli busy. Lwaki togikozesa eno ng'oba busy tebunnaba kujja? Kati ebyo bintu tuteekeddwa okubibala. Oli mulamu, waliyo obulwadde okujja. Lwaki tokozesa obulamu bwo obulungi Allah bwakuwadde ng'obulwadde tebunnaba kujja? Kati omutima omulongoofu gukola kaweefube obukakasa nti time buvaluinga time eyo gye busobodde okufuna, tebugimala mu bintu bitagenda kugasibwa nago. Ikhwat fillah, eyandibadde ng'ensonga eyokusatu, an yakuna hammuhu wahid. Omutima omulungi ekigendererwa kyago kibeera kimu. Wa an yakuna fillah, gubeera tageti yago Allah. Kino kyenkola ewa Allah nkifunira muwa, kino kyenkola Allah akikkiriza takikkiriza. Hammuhu wahid, ebigenderera byago kibeera kimu, tegugatta ku Allah waago kirala. Fayaj'al hammuhu lillah, era ebigendererwa byago byonna bigussa mu Allah. Wayatruku ma siwa dhalik, era neguleka ebitali ebyo. Byonna ebitaliimu Allah biguleka. Kyovulaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba, man kana hammuhu al-akhira, yenna abeera mu bulamu buno obw'edduniya ng'ekigendererwa kye akhira, jama Allahu shamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Yenna abeera mu duniya muno ng'ekigendererwa kyo byonna byokola akhira, jama Allahu shamlahu, Allah mukuŋŋaanyiza ensonga ze n'azimwanguyiza. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah n'ateeka obugagga mu mutima gwe. Allah omutima gwagujjuzaamu obugagga. Khairul ghina nafsi, obugagga obusinga okuba obulungi bwe bugagga bw'omutima. Ikhwatu fillah, ensonga ze tuli ku nsonga fenna ze twandikoze oba ezandituyambyeko oba kuwandirabidde butya omutima gwo nti guteredde. Tugambye ensonga esooka kwe kakasa nti dhikir, ennimi zaffe ziyitako dhikir, ziyitako kuba nti twogera ku lwakitiibwa Allah. Ne tugamba ensonga ey'okubiri, shahu sahibuhu bilwaqt, gufaayo ku time, tegwonoona budde. Ensonga ey'okusatu, an yakuna hammuhu wahid, omutima omulongoofu ensonga zaago zonna ensonga ebeereemu. Butya bwe gulongoosa ebigendererwa byago bisobola okugufunamu mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min alamati sihhati alqalb, ensonga endala etuyambako okulongoosa emitima gyaffe, ihtimaamu bitashihi alaqwal wal af'al, kwe kukola kaweefube w'okulongoosa ebiyita ku nnimi zaffe n'ebikolwa byaffe. Bw'oba oyagala omutima gw'okulongooka gubeere mulungi, kaweefube bw'okulongoosa ebiyita ku lulimi lwo kikyo, n'okulongoosa ebikolwa byo kikyo. Era Allah bw'akusaasira n'olaba ng'ebikolwa byo biteredde oba ng'ebikolwa byo bifaanagana ebigambo bye, akabonero ak'enkukunala akalaga nti omutima gwo mulungi. Tuddeyo tutunuulire biki ebiyita ku nnimi zaffe, biki ebiyita ku nnimi zaffe, biki ebikolwa byaffe bye tukola bifaanana bitya, ebikolwa byaffe bifaanana bitya. Waniyati ala al-ikhlas, nga wa maa dhalika ebikolwa n'ebigambo bwe bibeera ebirungi nga bigobererwako niya ey'okulongoosa. Tutereeze emitima gyaffe. Ikhwatu fillah, kabanga ketulina mu duniya muno katono wallahi. Kullu shay'in duna Allah, buli kyonna kye tunaakola mu duniya muno nga tekiriimu Allah subhanahu wa ta'ala, nga tekiriimu mitima gyaffe kubeera mirungi,
batilun kigenda kubeera kifu. Wa kullu na'imun duna na'imul janna za'irun. Na buli kyonna ekyengera Allah kyatuwadde n'emitima gyaffe kyegirulunkanira naye nga si kyengera kya mujjana za'irun kigenda kuggwaawo. Wattaqullah, bane tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Waslihu qulubana, tulongose emitima gyaffe, emitima gyaffe tuginazeemu enge, tuginazeemu ensaalwa, tuginazeemu obutaagaliza, tuginazeemu effutwa, tuginazeemu enge, obutaagaliza, obulogo, hasad, ennugu, ensaalwa, byonna kaweefube waffe obukakasa nti ezo endwadde z'emitima tuzijja mu mitima gyaffe tusobole okutuuka mu maaso g'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu kuffe ate nga naffe tuli basiimu okuba nti tudda eri omulezi waffe okutulabako nga ddala yeffe abagwanidde. Baganda bange abakkiriza, mugimu ku kirala ekituyamba okulongoosa emitima gyaffe ayyulama inda fawatil fard. Gulumwa omutima omulongoofu, gulumwa inda fawatil ward, nga guyituddwako ekintu kye gwamanyirwa okuba nti gukola. For example, wamanyira okuzuukuka ekiro okusaalako salatul layl, n'obukeera ku makya nga salatul layl tobadde mu bantu bagisaala. Omutima omulongoofu gulumwa, gamba yeeswala empiseeko etya, wakisaaza okusa ekiro, n'okera ku makya nga subuhi ekuyiseeko. Omutima omulongoofu gulumwa singa eswala eba eguyiseeko. Kati omutima omulongoofu kabonero akakulaga nti omutima ogwange kaweefube mu mukoze ow'okuba nti nnongoosa omutima ogwange kwe kuba nti buli ekiguyitako nga kirungi gulumwa mu mbeera zaago. Kaweefube tumukole okhwat fillah ow'okulongoosa emitima gyaffe tusobole okudda eri Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu olw'akaweefube gwe twakola okukakasa nti emitima gyaffe girongooka ate nga naffe tukakasa nti emitima gyalongooka, ennongooka esaanidde. Baganda bange abakkiriza, byonna bye tukola tugenda kubibuuzibwako mu maaso ga Allah. Kagibeere emitima nga gye gitulagirira, kubanga we twabadde tutandika twagambye nti alqalbu omutima milkul a'dha, ye kabaka w'ebiyunga ebisigalidde. Wal a'dha'u junuduhu, nga n'ebiyunga ebisigalidde byonna gye lya mutima erigoberera obugoberezi. Byonna katubikole, katuwaane emitima gyaffe okuba emikalubo, katuwaane emitima gyaffe okuba nti gyakaluba, okuba nti giringa mayinja tegigambikako tegikyuka. Naye tukimanye nti byonna ebyo byonna bye tukola waliyo akaseera mu biseera ke tugenda okusisinkana omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ogwali omutima gwo gwewatwala nti lyali jjinja eritagambika nga byonna byali byoba nga tebikyagasa. Tukole kaweefube baganda bange nga akaseera k'okuva mu bulamu buno obw'ensi nga tekannaba kutuuka. Tulongoose emmeeme zaffe. Fa idha istaqamatil qalb, emitima we giba giteredde, omutima gwo we guba guteredde, ebisigalidde byonna biba bigenda kutambula bulungi. Ne banno baba bagenda kwettanira olw'okuba n'omutima omulungi, naye omutima kasita gugaana n'abandi kusemberedde bakudduka olw'omutima omugumu, olw'omutima omufu, olw'omutima omuvundu gw'oyina mu mubiri gwo. Nabbi atugambye idha salahat, we gulongooka, salaha aljasadu kullu, omubiri gwonna gukola gutya, gulongooka. Kaweefube w'ogutereeza tukakase nti twogera ku Oweekitiibwa Allah, tukakase nti ebiseera tetubyonoonera mu bintu bitagenda kutugasa, tukakase nti tugutambuliza mu ebyo ebigambo ebirungi n'ebikolwa ebirungi, nga enniya zaffe zakufunamu eri maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, bwolwo tusobole
tusobole okuva mu dunia muno ng'emitima gyaffe nga naffe tufaanaganako nga omusajja Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatusaasidde abasinga obungi gwe twaziseeko emiti yaneeyo kiva mu mitima. Omutima bwe guba omulungi ebifaanaganako bwe bityo n'obubonero obufaanaganako bwe butyo obw'abantu abajja okuziika buva kuba nti omutima mulungi. Ikhwatu fillah, kaweefube tumukole ow'okukakasa nti emitima gyaffe tugitereeza tusobole okutuuka mu maaso g'omulezi waffe Allah nga tusiimiddwa ku kabanga ke yasobola okutwazikako mu bulamu buno obw'ensi. Nzenna ali wano mu maaso gammwe Ayubu Yusufu Mukalakasa, ndi musajja musomesa ku Bukhari Junior School enakuwadde. Allah yatusaasira ne tufuna ne secondary eri Kalandazi Mpigi, ate nga tujja kubaayo n'eddalasa ennaku z'omwezi 2 January, era mukama waffe gyali agiteeseteese tujje tubeereyo mu January ennaku z'omwezi 2 tujja kugisulamu 21 gyeri Kalandazi ku Bukhari Islamic Senior Secondary School Mpigi Kalandazi. Era ne junior gye tuli awo enakuwadde abayizi gye bali bakola interviews ez'enjawulo, abaana tubaleete tungere okubabangula mu byensoma gye tuliffe tuli beeteefuteefu ku yenna abazze insha Allah taala. Ayub Yusuf Mukalakasa ge manya, bakama bange mbatumiddekawo ku Bukhari Junior School ne mukadde wange Hajat Omumbejja Jalia Ndagire aweka wempe ne basomesa bannange bonna bwe tugezaako okuba nti tutambuza omulimu guno ogw'okubangula abayizi aba Uganda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala alongoose emitima gyaffe, ne twongera okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase endwadde mbi, atuyingize obulabe obuli mu zino ennaku zino ez'okumujeemera. Tusaba Allah obulabe n'obusungu bwe aleme kubutussako wa kitiibwa Allah. Ennaku zino azituyiseemu bulungi, atuyingize 2024 ng'ate tukyali balamu insha Allahu ta'ala. Twongera okumusaba wa kitiibwa Allah asaasire bakadde baffe beyajjulula abawe bwe bakola birungi ayongere okuba empeera zaabwe, ate bye bakola mu butanwa ayongere okubasonyiwa wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu amun wa antum bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, محمد رسول الله يا حبيب الله Eno ye Salam TV. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salam TV eyuguumya amayengo buli lukya. Kolono esumuludde luwombo programu obulungamu. Luno luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi bawangaala batya ne Sheikh Tikirimpwa Yazid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno bano basahaba bange tekisaanidde kubeera nti n'omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti no bakibeesittaze oba okubakkakanya oba okubeera nti no kibatyoboola. Ku Lwokubiri enneeyisa y'Omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo. Enneeyisa y'Omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate. Enneeyisa kyentegeeza mu kyo, enneeyisa yo n'ekintu gundi. Enneeyisa eteekeddwa okubeera ku kino n'ekintu gundi. Enneeyisa yo n'ekintu gundi. Bw'onooba kijjamu kyonna kyekijja okukola ekigambo mpisa. Wulira bwe twambuka olwo ku Lwokusatu okusonyiwagana. Osonyiwa otya anti kitukakatako ne munnabugerere Sheikh Swaleh Kiggundu. Waliwo ebintu bino bya mirundi esatu. Waliwo okusonyiwa, waliwo okusonyiwagana, wabaawo n'okwesonyiwa. Buli kimu kirina amakulu gaakyo, naye ekimu kiyinza ate okukutuusa ku kirala, ate ekirala kiyinza obutakutuusa ku kirala. Twesoze Olwokuna tugenderera kino kikulu nnyo okugaba emaali y'omufu mu Busiraamu. Obadde okimanyi ye obadde okikola otya? Kati kitegeere mu bujjuvu bwakyo okugaba emaali y'omufu mu Busiraamu ne Dr. Sowedi Mayanja. Miraasi kitegeeza yengeri process yengeri emaali y'omufu
gyegabizibwamu eri abasika be. ddala twambuka tuyingira ejjuma olwokutaano olina kigendererwa ki? Ekigendererwa oba enniya ku olwo banguka ne Sheikh Rajabu Kakooza. Enniya mu lulimi lwonna amagulu gaakyo mu lulimi al-qasdu okugenderera okukola ekintu. Olw'omukaaga tukulaga ekkubo ettuufu ly'olina okukwata, ekkubo ly'obusiraamu. Gundi tova ku maini ne Sheikh Kasujja Idris. Omuntu gwe bagamba nti omuntu atuuse ku buwanguzi afaanana atya? Bwe kibeera nti ogamba nti kusoma abaako eddaala lye yali aluubirira, kakati eddaala eryo singa amala n'alituukako tugamba nti oyo akoze eki?